mu High Court emisango 3 mu High Court emisango 3 mu Court of Appeal ezo koti kati meka si mukaaga kati nkomyewo ate waazi soleka kubala gwa kubi ate era si gwe gusoose waliwo n'emirundi emirala egyasooka egy'ejjinja togibazi n'olwekyo nga bwe mbagamba bulijjo mafiya bamafiya bwalema okukuba amasasi ku kkubo wakiri obeere mu kooti paka lwoneeta mwana wokuwa n'omuviira mu bizinesi naye njagala bategeeza nti gye bakoma okuntawanya n'okumbonyabonya gye bakoma okuguma ndowooza omanyi bw'omanyiira nnyo ennaku efuuka kitundu ku ggwe naye ene bwe tukomyewo mu kooti bannakayunga emisango gy'ebyokulonda gye nali manyi nti mpangudde mu kooti esooka eya High Court e Mukono baamala ne bajulira ne batwala mu kooti ejulirwamu gye bayita Court of Appeal eyo nayo ne mbawangula naye omusango gumu gwe bagamba nti naguliriranga abalonzi ogwo baagukomezzaawo e Mukono buddemu okuwulirwa buto buto naye kirungi basabye omulamuzi abayamba abakkirize baleete obujulizi obupya kyensanyukidde kooti kiri nti kooti egaanye okubakkiriza okuleeta ebipya ebyo bye baateekayo luli nga bawaaba omulamuzi abagambye nti gwe musango gwennyini gwe babeera bawoza gwe baba bamvunaana kubanga kati bw'oyongerayo ebipya kitegeeza wazeeyo ne weerowooza n'ogamba twali tumulanga gwa kugulirira balonzi naye ate nakino tukigatteko kola yayambadde na bubi so mukama katonda mulungi nti kooti egaanye bo okuleeta obujulizi obupya tugende n'omusango nga bwe baguloopa mu kusooka kubanga bwe bagendera mu kooti kitegeeza baalina obujulizi obumala obulaga nti naguliriranga abalonzi kati bwaba baabuleeta ate lwaki basaba kooti ebayambe bakkirize baleeteyo n'obujulizi obulala kitegeeza buno bwe balina bamanyi already nti tebubayisaawo that's why badde bapalapalanya bakozese kooti ebayamba okuleeta ebipya naye katonda omulungi ow'ekisowa mazima tebabakkiriza kubanga n'obuwunga bwe baleeta mu kooti ebifaananyi Nantaba agaba buwunga gavumenti bwe beekola emirimu gyayo ng'oli memba wa parliament ekivunaana omubaka n'olwekyo katonda mulungi round esooka yakusigala ku bujulizi obwaleetebwa nga baloopa omusango gwasooka so omusango gutandise tuddamu ku Mande okulaba nga tuleeta balina okuleeta bye basabye kooti ebakkirize okuleeta naffe tubaddemu mu ngeri yemu tugende maaso Ambrose Tebyasa leader wa Honorable Aidah Nantaba olwayo twaze mu kooti nga kooti etuyise ate tuddemu buto okuwulira omusango ebyokulonda ogwabwe omukyala Nabadda wabira Honorable Aidah Nantaba era nga ekibadde kitusuubiramu olwaleero kooti etulungamye ku ngeri tugenda okulyamu omusango guno wabula ate ekyennyamiza bwe tutuse mu kooti nga awaaba alabika ndowooza yazukuse n'ayagala okunoonyayo obujulizi obulala obupya abuleete mu kooti era abadde asaba kooti emukkirize agenda asooke asagule obujulizi obulala nabwe abuleeta abuteeka ku fayiro mu kooti ebbanga eritiddewo ddala erimwaka omulamba n'okusoba era ekitundutundu ekisinga kyonna ekyolunaku lwaleero tukimaze nga tuli mu kwogerezeganya ne kooti nga enjuyi zombi zirambika ensonga zaazo eri kooti kiki ekina okutunulibwa singa omusango baguddibwamu okulonda ekirungi kooti etuwadde ensala yaayo era neerungamya bulungi nnyo nti okuddamu okuwulira omusango n'ogw'ebyokulonda aye tekutegeeza abantu kuddayo kugenda kusagula bujulizi bupya mu kiseera bwe twali tumalidde omusango guli mukyala Nabadda alina ekirayo kyeyagala nti ayagala kuteekayo ekyali kiddamu ku kiwala kitwali tusinzibyeyo okuteeka mu kooti naye ate mu kiseera ekyo yali aga nti ekirayiro kitakyetaaga olwayo lwagambye nti awulira ng'akyetaaga ekyo kooti emukkiriza kituyita affidavit ndi joyina bw'aba ayagala asobole okukiteekayo naye ekyo okuddayo mu constituency agenda asagula obujulizi obupya bw'ate ayina n'okugenda okulaba ng'azibaziba ebituli mu bujulizi bye yali aleese ekyo kooti kyekigaanye
mbadde mu kkooti ne munnange Counsel Kevin Amjo tukolera Kalulu Chambers twafayiringa omusango ku lwa client waffe ng'achallenginga okulondebwa kwa respondent. Okusooka twateekayo petition omusango kkooti yakuguba kye bayita preliminary objection. Tugenda mu kkooti enkulu ya Court of Appeal nekkiriza naffe nti omusango bagugubwa mu bukyamu. Era ne tukola ki? Era kkooti ebadde tuyise leero okutandika okuwulira ate kye bayita retrial, kubanga kkooti enkulu Court of Appeal ya directinga nti kkooti ekole ki? Ekomewo edeme okuwulira omusango. Kati so leero tubadde twogerako ne ku kkooti ku kya kutandika omusango nga ffe tugamba kkooti erina kuddamu buto nga petition yakola ki? Yakafayiringibwa. Naye nga bali bannaffe bagamba nti ate nga ffe tubali tusaba n'okusaba nti tuddemu era tufayiringe neki n'obujulizi bunyinyinyinyi bwetaagisa. Naye kati kkooti yo yasazeewo nti era tutandikire wali twali tukomye bwennyininyini. So kye tugenda okukola kkooti etukkiriza tufayiringe kye bayita affidavits and rejoinder, kye tugenda okukola nga 5 kuno mwezi oguddako, then tujja kumawa neno nga 8 okukola kye bayita scheduling okukkaanya ku questions kkooti zirina okukola ki? Okugitaminga.